beeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Amafuta gatandise okusibibwa wano ku butaka. Funyemu okweraliikirira. Si kuba nti eggwanga lirimu amafuta nti ekijja okusaanyaawo olumbe lw'obwavu. Wuliriza, waliwo ekyagudde mu Angola eyaliko omumyuka w'omukulembeze Emmanuel Vincent yasimbiddwa mu mbuga z'amateeka ng'avunaanibwa omusango gwa buli bw'enguzi n'okuwuttanya ensimbi ekintu ekinene ddala. Era n'avunaanibwa n'ogw'okugulirira omulamuzi ne $850 nga kino kyabawo yali akyali CEO wa Sonango ng'eno ye kampani y'amafuta y'eggwanga mu Angola. Kigambibwa nti ono yawaayo ekyoja mu miro okusobola okusirisa ensonga z'okunoonyereza ku nsonga z'okubulankatanya ensimbi. Era n'abamukiikirira ku by'ensimbi babiri baavunaanibwa. Naye bannamateeka tebeewunyizza nti Vincent yagaanye okujja okubitebya kubeera alaba nti entebe yagyamukadda. Naye wano we wali akeewunyisa mu byafaayo abantu abasinga mu Angola obwavu beekubya mpi yadde nga balina ekyobugagga ng'amafuta mu ggwanga. Obuli bw'enguzi mu Angola bukwata kifo kya 164 ku mawanga 17. Ekinnyonnyola lwaki abatuuze baavu nnyo nga tebannabyabufuzi n'ab'omu maka gaabwe bagagga bafuddu. Guno gulabika ng'omusango gw'okwenyola naye olowooza n'ensonga enaatuukibwa ku nsolobotto okusobola okussaawo ekyokulabirako eri abakulembeze abali enguzi ku ssemazinga. Mu kaseera kano tukyateebereza naye katube n'obugumiikiriza eri abalamuzi. Naye nawano ku butaka we tunaatandika okufuna omusimbi okuva mu mafuta katusuubire ffenna tunaaganyirwamu ng'eggwanga. Owaaye walabye amatikira ge makerere ku TV. Kituufu ddala enkumi z'abayizi baakubye emisomo olu ku mutwe. Kyabadde kisufu eri omuyizi omu Isaac Kyazze ng'ono olugendo lwe lwabadde luwanvu. Isaac yafuna bachelor's degree mu madagala ne mu kulongoosa nga kino kyamutwalidde emyaka okumaliriza. Isaac yazaalibwa Namagoye ekintu ekimutadde mu mbeera y'okusoomoozebwa. Obwa Namagoye buva ku birungo ebiba bibula mu mubiri olwo omuntu langi n'ekendeera mu mubiri mu nviiri ne mu maaso. Bano baba babulamu ekirungo kiyite pigment mu lususu ne mu nviiri ekintu ekiviira enviiri zaabwe okusenyuuka n'ensusu zaabwe okutangaala. Okusinziira ku kitongole kya African Albino Foundation abantu abawera 875 bannamagoye ng'era bwe baba bakyali bato batera okujeregebwa ekibaviirako bangi okusulawo emisomo gyabwe. Naye Isaac agamba yafunanga obuyambi okuva mu bazadde be abalina okussaamu kyonna ekyali kisoboka okusobola okumuyamba kuba kukyala ebigambo byali bisusse. Bano mutabani waabwe baali bamutwala ng'omwana omulala era yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Bwe twogerera Isaac ntani dokita mu ddwaliro ly'e Mengo era alina obubaka eri abaana abazaalibwa nga bannamagoye nga ffenna tusaanye okumuwuliriza. Tokkiriza muntu kukujolonga kasita oba ng'olina obwongo ng'era omwana omulala. Luno olugero lusufu era Isaac tumwagaliza birungi byokka mu mirimu gye. Ekya Isaac okuba ekyokulabirako katusuubire kyakuyamba mu nsonga z'okussa ekkomo ku mbeera y'okuboolebwa nga bannamagoye. Nsigadde nze Rif HD nga mbaweereza ku Newsbeat. Enzigi za Uganda nzigula eri abanoonyi b'obubudamu okuva mu South Sudan. Bano bawera kakadde kalamba era basula mu Bidibidi camp ennene ddala kumpi kibuga Kiramba. Naye we twogerera kirabika obuyambi obwetaagisa okuyamba abanoonyi b'obubudamu bukendedde. Obuzibu basize kubusisinkana ku mataala n'amasannyalaze naye nga kino kyakukyuka olw'enkola ya Esteri. Esteri Kabonero yakulira mu Amerika yakolerako e Rwanda oluvannyuma n'adda mu Uganda. Omulamwa gwe gwali gwa kuyamba ku mbeera y'abanoonyi b'obubudamu. Embeera yaabwe yamulumya nnyo omutima. Ono yakola ki okukyusa embeera y'obulamu bwabwe okuba entangaavu? Ono yatandika n'okubafunira mataala era yasikirizibwa okukola kampuni emanyiddwa nga Power okusobola okuyamba ku by'okusoma amasannyalaze kw'ogatta ebyobulamu n'emirimu egivaamu ensimbi. Esteri wakussa amataala ga sola 1000 mu mayumba ne mu nkambi ya Bidibidi yonna era ebyokusonda ensimbi okuva mu bangi bigenda mu maaso ku mutimbagano. Amataala gawera 3 ge gakawanikibwayo olw'enenkola ya #PowerAll. Tobuzaabuzibwa kino tekyanguye kutuuka. Esteri ayise mu bwonvu n'obugga naye olw'okuba n'ekirooto n'okulemerako kimuyambye okutuukiriza ekirooto ky'okubunyisa amasannyalaze eri abangi. Shiba, kyogamba oli mu kuyiga kuzannya chess? Ye, nga Queen of Katwe nange njagala mbasinge. Namulaba mu firimu yalina obukodyo bungi era yenjagaza okukolera ddala ekyo kye nsobola. Nkubuulira ki olugendo lwe terwakomaawo. Fiona Mutesa kyali wa mutindo mu kuzannya chess era yakulembedde ttiimu ye mu Pan American Intercollegiate Chess Championships. Wow, kyogamba kyawangula. Kituufu okuva bwe baalaba enkola y'obwongo bwe ono bamuweerawo sikaala mu ssettendekero lya Northwest ekintu ekibakoledde paka ku ddala ly'ebirabo ng'okuwangula omuzannyo w'amaanyi Oberlin ne Columbia University. Maama eyo yatuukayo atya yawangula atya? Ono yatandika okuzannya chess nga wa myaka 10. Ku myaka 16 n'afuka candidate master omukyala eddaala erisooka mu kufuuka grand master mu chess. Fiona yayambibwako omusomesa bwe Robert Katende eyakola kyonna ky'asobola okumuyamba. Fiona Mutesi yali mugezi nnyo. Si ekyo kyokka yakola ekyo kyennyini kye yalina okukola. Akatabo ke ne firimu byavaamu ssente nnyingi ezamuyamba okulabirira ab'eŋŋanda ze era alina ne pulaani ey'okuyamba abantu mu kitundu gy'ava. We twogerera ali mu kusoma sociology. Ekyo nga kisufu maama we takyasasula school fees. Kituufu okukola ennyo kyabajja mu bwavu.
era wekimanyiddwa nti tusobola okukola kasita tussaamu obwongo. kyogamba nange nsobola. Kituufu ddala, naawe osobola okutuukiriza ekyo ky'oyagala. Fiona kyakulabirako era naawe osobola okuba ekyokulabirako. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza. Goberera okuva ku studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.